negamba nti yo yayisiza kati ekiwandiiko kyayo kigenda obutereevu kubanga kikolwa nteekateeka ya kusoma budget mpya. Bingi abantu byebatunulidde bebagamba nti obaolyawo binaagasa, abalala bagamba bingi tebigenda kubanga bigasa. Waliwo amawulire agafulumye nga googera ku byokwerinda era nga eggwanga eritunaanyirira ggwanga erya Congo nga bategeeza nti wandibaawo olutalo luyinza okubalukawo ssaawa yonna ate mujjuke n'ebibadde biri mu ggwanga erya Somalia si birungi. So n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero njagala nsooke nkutwale butereevu ate ku nteekateeka y'abanaffe abalamazi abava mu bitundu biri eby'e Jinja kati olwaleero basuze wali seeta bagenda kutuuka e Namugongo. Kale nasooka tubuulire katono nnyo ku mbeera nga bweri. Nja kudda mu studio zinyina omugenyi ow'amaanyi agenda okuba nga twogera ku nsonga ez'ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nyinamu mukadde wange Joseph Kaboleeta pulezidenti w'ekibiina ekya NID. Nekkiriza nsooke nkutwale wa Carlton Scovia Nakamya atubuulire enteekateeka gye balina batuuka ssaawa meka e Namugongo era n'embeera egenda kubeera etya. Carlton Scovia Nakamya butereevu oli ku Terefayina yaffe tuwe embeera nga bweri nkakasa nti kati mugenda kusimbula okwolekera Namugongo. Webale nnyo Maurice Mukibi n'abatugoberera ku BBS Terefayina. Tuli wano ku ssomero lya Mountain Elijah Junior School e Sonde. Ku ssaawa 12 zennyini twabadde tusimbudde okuva ku St Paul e Mukono gye twasuze ate ne twolekera olugendo awo wakati ne tuyita mu Seeta yogayoga paka wano wetuli ku Mountain Elijah Junior School e Sonde. Ku luguudo oluva e Seeta okwolekera oludda olw'e Namugongo. Ali ewaka nga ateekateeka okukozesa oluguudo luno wakati w'essaawa 6 n'essaawa 11 ez'akawungeezi amagezi g'ensobola okuwaga ku lwesonyiwa kubanga okutandika n'essaawa 6 okutuukira ddala ku ssaawa 9 oluguudo oluva e Namugongo okudda e Sonde luyinza okuggalwa okumala essaawa 3 kubanga namungi w'abalamazi boolaba wano n'abalala abali oludda luli bagenda kubanga bakozesa oluguudo luno wamu n'omusumba w'e Jinja Charles Martin Wamika okwolekera ekigwa ky'Abakatuliki eky'e Namugongo. Abalamazi bano jjukira nti basukka mu 5000 waliwo n'abalala ababeeyunzeeko olunaku olw'eggulo. Kale olw'omuwendo gw'abantu ate okwewala ab'ebidduka nabo okutaataaganyizibwa poliisi y'ebidduka eyinza okuteekinga step eyo okulaba nti abalamazi bano nabo batambula bulungi okutuuka gye balina okutuuka. Embeera ya kinnyika gobe engeri enkuba gyekedde okutonnya naye tekirobedde balamazi bano kusigala nga bakyalina okukkiriza kwabwe n'okweyongerayo n'olugendo lwe balina. Kye tuliko ssaawa zino kwe kulindirira omusumba Charles Martin Wamika agenda kutuuka wano ku ssaawa 4 oba 5 ez'okumakya. Wagenda kubeerawo okusaba okutonotono n'oluvannyuma ku ssaawa 6 gwennyini abalamazi bano bonna Bishop agenda kubakulemberamu abatwale okusinzira ku nteekateeka evudde mu Episcopal Conference oba olukiiko oluddukanya olukulembera abepiskopi mu ggwanga. Charles Martin Wamika ng'omusumba owa Jinja Diocese alina kuyingira mu wankaaki w'e Namugongo ku ssaawa 9 zennyini ez'akawungeezi. Kitegeeza nti bagenda kozesa essaawa 3 okuva wano okutuuka e Namugongo ate bayingire mu kiggwa n'oluvannyuma wajja kubeerawo misa ku ssaawa ez'akawungeezi awo ate olunaku olw'enkya era waliwo enteekateeka ennambulukufu eyalambikiddwa n'oluvannyuma ku lw'omukaaga olunaku mulindwa Jinja Diocese lwegenda okukulemberamu bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu okujaguza abajulizi 22 Kereziya Katolika beyenyumirizaamu. Abantu bangi nnyo abali wano nga bwe nakutegeeza nti bali abalamazi abasukka mu 5000. Njagala twogerekoko n'abalamazi bano katonotono tulabe embeera bayise etya embeera y'obudde. Oli otya maama? Ndi maama. Embeera ogiraba otya? Kankwati omuzindaalo. Embeera ndaba munaani mu mubiri nga mumondi n'amaanyi n'amaanyi. Amaanyi okyalina? Nkyalina maama. Ndaba nga akendedde. Ko munaani ebigere nabyo binnuma aye nkaka kutambula. Nkaka maama era nka inumizibwa n'ekifuba n'empulira muno nga muzitoyire mwonna. Abadde olina ensawo z'oweese? Mbeese bintu bitono. Aye mu kutambula omanyi baadde sitambulangako olunono olusoose. Ate twavudde wala. Ovudde wa? Navudde Nankoma. Lwaki guno gwe mulundi gwo ogusoose? Lwaki wazze? Naze nani ko mu kigambo kya nani okulamaga mulamazi.
Webale nnyo. Taata, omwana ono ovudde naye okuva eri Jinja. Viralala nankoma parish. Omwana tagenda kukosebwa. Tekisoboka kubanga aweereza Katonda. Maama waliwo. Agenze kunaaba. Wazze ne famire yonna. Ennyabo. Lwaki mwazze bwe muti? Bebi ono enkuba biki? Mukama Katonda yagenda okumugabira byonna ate tasobola kulwala. Ennyabo. Lwaki wazze gwe mulundi gw'ogusoose oba walamagako? Guno gwakubiri. Ennyabo. Kiribadde kityo omulundi guno? Kambi kibadde kirungi. Ennyabo. Oli otya student? Jendi. Otambudde? Iye. Senga ndabanga yalinnye emmotoka. Saalinnyako mmotoka. Iye. Kiki ekyakuleese okusingira ddala? Kusaba. Okusaba. Iye. Oli otya? Ndi bulungi. Okyanuuna engalo kwejja emyaka? Kati lwaki wazze? Kusaba. Kusaba. Kale. Abatulaba ku BBS Terefayina embeera bwetyo bweri enkuba wano atezzeemu okutandika okutonnya. Era tetugenda kubanga tweyongerayo nnyo okujjako emabegako twayogeddeko ne Katikkiro wa Busoga Dr. Muvawala n'atutegeeza nti Dokita ono yatambudde n'abalamazi bano okuva ku lunaku olwasookedde ddala era naye ku ssaawa 11:30 yabadde atuuse ku kereziya eya St. Paul ne yeetaba butereevu mu misa ate ku ssaawa 12 abalamazi we basimbulidde era naye n'asimbula nabo okutuuka wano ku Mountain Elijah Junior School. Naye atutegeezezza nti obwakyabazinga bwa Busoga buweddeyo. Obwakyabazinga bugenda kwolesa ebintu bingi okusingira ddala ebyo by'obuwangwa byabwe, amazina, engoma, era agambye nti okwetegeka kwebeetegese abantu balina kukulaba ku lunaku mulindwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga ku lw'omukaaga olwa sabbiiti eno. Nze Carlton Scovia Nakamya tukyali wano n'abalamazi tujja kubanga tweyongera mu maaso. Nyoto yanzege Carlton Scovia Nakamya era butereevu tujja kuba tukuwa amawulire gaffe gy'otobadde ng'abalamazi abo batuuka mu bitundu biri by'e Namugongo era mu ngeri y'emu n'amawulire gaffe Gambuuze okosa n'amawulire Ageesigika. Kabona kutegeezeza nga tulina ebigenda maaso mu ggwanga mu studios nyina